What's your problem? What's your problem? I'm entering. What's your problem? I'm entering. Bw'atyo munnamateeka Aaron Kiza bw'alabise ng'awakanya okumugana okwegatta ku bannamateeka banne ababadde bazze okulereza Dr. Kiza Besigye ne munne Obeid Lutale ku misango egy'abateekebwako egyekuusa ku by'okutabangula ebyokwerinda by'eggwanga ko n'okusangibwa n'ebyokulwanyisa mu ggwanga li Kenya. Wasoose kubeerawo vaawo mpitewo mu kkooti eno nga ssentebe aliko empapula z'asaba bannamateeka ababawawaabirwa okukakasa nti ddala baaweebwa olukusa okubeera bannamateeka baabwe. My Lord, do we have a right of audience, Mr. Chair? My Lord, just a minute, Mr. Chair. You to hold on and we'll finish with the registrar and then you talk. Okugonjola ensonga eno kkooti yawumuddemu okumala eddakiika 3 nga mukudda wabaddewo olutalo Aaron bw'abadde agaanibwa okuyitawo okwegatta ku banne abalala mu busungu obungi ono agenze mu maaso n'akuba akaggi banne gye babadde batudde. Kino kitabudde kkooti bw'atyo ssentebe waayo Brigadier General Freeman Mugabe n'alagira onakwatibwe bamuwazeewaze okutuuka mu Kaguli ne yeegatta kwate babadde azze okuwolereza Dr. Besigye ne Lutale. Nga Aaron aggiddwa mu Kaguli atwaliddwa mu kifo ekitategeerekese olwo kkooti n'egenda mu maaso kyokka Besigye ng'ayita mu bannamateeka be abakulembeddwa Martha Karua oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa emukkiriza okukolera mu ggwanga asabye obutabaawo kigenda mu maaso okuggyako ng'ategedde embeera ya munnamateeka we wano era kkooti ezzeemu n'ewummuzibwamu okumala eddakiika 15. We respectfully ask for time to withdraw and confer with them so that we may now know what to do without one of us. Nga ziweddeko Aaron aleeteddwa era n'asomerwa omusango ogw'okuyisa olugaayo mu kkooti eno. Ssentebe waayo ategeezezza nti ono yali yalabulwa omwezi oguwedde olw'enneeyisaaye wabula n'atawulira bw'atyo n'asindikibwa mu kkomera ekitalya yeebakeyo emyezi 9. Court finds the accused conduct in contempt of this court and finds Kiza Aaron guilty of the offence of contempt of court and is hereby sentenced to 9 months in prison to be served in Kitalya government prison. Kino kibadde kyekanga eri kkooti yonna era Elias Lukwago alabiddwako nga yeegayirira ssentebe addirize ekibonerezo kino wabula meyeerema. Gw'omusango gwa Besigye ne munne Lutale gweyongedde mu maaso akulembeddemu oludda oluwaabi Kano Rafael Mugisha ategeezezza nti mu kunoonyereza luzudde nga waliwo emisango emirala egigenda okwongera ku fayiro y'abano kyokka gino tebasobodde kugibasomerwa olw'okukwatibwa kwa munnamateeka waabwe Aaron Kiza. Bw'atyo Brigadier General Mugabe okuwulira emisango gy'abano akwongezezaayo okutuusa nga 13 omwezi guno. Colonel retired Dr. Kiza Besigye and your colleague, your case is adjourned to 13th January 2025 for further mention. Elias Lukwago ne bannamateeka abalala bategeezezza nga byonna ebikoleddwa mu kkooti eno olwaleero bwe bibadde mu ntegeka okusobola okubanafuya. Instead of the case against Dr. Besigye and Mr. Lutare proceeding, what has happened, we are leaving this court with one of the lawyers for Dr. Besigye, Aaron Kiza, having been assaulted and now sentenced by the court. Bakoze kye bayise okurepinga semateeka bagidifayirinze article ya 28 erimu gye bayita right to fair hearing nti omuntu anaweebwanga omukisa okwewozaako. Bwe twajja wano bakwata abantu batulugunya abantu mu kooti okutulugunya tekutandise leero. Dr. Kiza Besigye ne Obeid Lutale bamuwa instructions abakiikirire ne banna abalala. Kakati omugaana oti lwaki oba omugaana okugenda yeegatte ku balooya abalala kiki oba otegeeza gw'osalirawo Dr. Besigye balooya balina okubeera nabo. Mbagamba oluvannyuma lw'okwogera ne Aaron abategeezezza nga bwakubiddwa era nga tabadde mu mbeera nnungi. Nandaga omukono gwe banudde ekirungi kubaddeko ne Max obujulizi bwe bumwe tusoose okufuna bwe ngenze nabo obw'omukono bwe ntadde ku ssimu yange nga gonna guyina ki obuvune era n'atubuulira nti balina kitundu kya mubiri gwe kye batakubye era abadde tali mu mbeera etubuulira kyakola mu mateeka.
singa Besigye ne Lutale bongerwako emisango ejogeddwako olubajja kuba bawera ennemba n'emisango 3 so nga ye Aaron Kiza okwatibwa kwe mu ngeri eno si yasoose ne mu mwaka gwa 2004 Lord Mayor Elias Lukwago ne Caleb Alaka basalirwa omusango ogw'okuyisa olugayo mu kkooti y'amagye eyali ekulirwa General Elito Mwine ebiseera ebyo bano balagirwa okuwengasi ya nusu 10 buli omu oba okusibwa weeks 2 mu kkomera era ssente z'abasalirwa ne bazisasula. Jocelyn Nachibule, Agafeyo, ku Spark TV.